Tweyongerayo minisita omujja avunaanyizibwa ku nsonga z'amawulire n'okulungamya eggwanga Frank Tumwebaze alabudde ebitongole bya gavumenti byonna okutandika okubuulira bannayuganda ku bigenda mu maaso mu ggwanga nga beeyambisa emikutu egy'enjawulo. Tumwebaze abadde akwasibwa woofiisi ye okuva ku Major General Jim Muhwezi ategeezezza nga bw'atagenda kwogerera buli kitongole ekiri mu ggwanga. Omusasi waffe Joweria Nasaka abaddeyo ng'akwasibwa woofiisi ye. Minisita w'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga omujja Frank Tumwebaze amaze n'akwasibwa woofiisi ye mu butongole oluvannyuma lw'omukolo guno okwongezebwayo sabbiiti ewedde. Woofiisi eno emukwasiddwa agivuddemu retired Major General Jim Muhwezi. Wabula Jim Muhwezi mu kuwaayo woofiisi eno yeebazizza nnyo woofiisi ya Ssaabaminisita okumukwatirako mu kukola emirimu gye era n'ayanjulira amuddidde mu bigere ebintu ebibadde bitannakolebwako ng'okuzimba essomero lya gavumenti ery'ebyamawulire mwe banaasomeseza bannamawulire ba gavumenti okusobola okuzzaawo enkola eyali yafaayo emyaka 10 emabega nga kw'otadde n'okuteeka mu nkola amateeka agafuga ebyamawulire. The need to establish a government school of journalism to continuously train our media personnel. Ye minisita omujja Frank Tumwebaze ategeezezza nti okuteekawo enkola ematiza bakukozesa emikutu gya intaneti nga Twitter basobole okutuusa obubaka amangu. If you want to get to the Prime Minister, send him a direct message on Twitter. He will answer you at any time, whether in Washington, whether where. That tells you my work will be much easier. Even the president is on Twitter. Tumwebaze ayongeddeko nti mu minisitule eno emuweereddwa si wakwogerera buli kitongole kya gavumenti wabula wakuteekawo enkola y'okuwaamu amawulire ebitongole bya gavumenti byonna gye biyina okugoberera. Omulimu gwange nga Minister wa Information si kwogera buli kitongole kya gavumenti. Ekyaffe tugenda kulaba ngu buli kitongole kyogera bikina kwogera. Minisitule eno yaweebwa retired Major General Jim Muhwezi mu 2015 bwe yaddira Rose Namayanja mu bigere era ng'agimazeemu omwaka gumu. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joweria amalindirire. This is Kingdom TV.